Yes, abalungi abatulaba ku Smart Media mbalamusizzaako amannya nze Mubiru Smart okuva mu Smart Studios. Nga bwe nabaga nti ensonga za kadongokamu nga zinnyo tumiddeko omwami Yasini Kiragga okusinziira e Canada. Otufaako nnyo ku nsonga zino, otuyambye nnyo. Mwami oyo gwe njogerako akoze ekijja ky'omugenzi Hamani Basudde n'akifuula matiribona, era bwe twogera agala kukifuula museum. Era oluvannyuma lwaki ayagala abayimbi abayimba ennyimba mu biseera by'edda nga bazirambika ku gita abayimirirewo mu kukola Hamani Basudde Music Festival, kitambule Uganda, kiveewo kigende East Africa, kiveewo kitambule Africa yonna, then abe nga akigaziya. Essaawa eno twogerera nina omugenyi ono ku TV mutulenkaliriza. Omwami ono y'omu ku baami abagundivu mu kisaawe wano abeebuuzibwako abatakyagala bukulembeze mu kuyimba, abatakyanoonya hit. Agamba bugambi buli kyoyogerako aba yakiyimbako, agamba sikayo limba lwange lwe bayita Nantaba, sikayo limba lwange lwe bayita Malagala. Kwegamba ngenda mu kwakubulira amannya ge, then tugende mu maaso. Ssebo nsanyusa okukulabako wano. Nange bwe ntyo munnange. Essebo oli otya? Gye ndi bulungi nnyo. Nange ndi wano nkulamba linda. Kulamba linda koza niyo luyimba nkulamba linda nyambo njige. Naye nga nze singa Ssabalinda mwalinda bi. Anti era kitwebaliza Katonda nti bangi abali wansi w'emyaka gyammwe nga tetwabalabako, era ate mmwe oluusi abaabalera nga tubalabako. Kala bwe kitibwa kidde eri Mukama. Tulaba ku Smart Media agala okumanya amannya go. Ssalongoddewo Ssebuguzi. Ssalongoddewo Ssebuguzi. Omusajja Muganda. Ate nga ndi mulangira. Obulangira kitegeeza ki bw'okirambululyamu nnyo omuntu? Olina agamba nti ndi mulangira ng'oledde Muganda. Omulangira oteeka okubeera nga oli wa lulyo olulangira. Bw'otaba mwana wa Kabaka oba mwana wa mulangira. Okuba omulangira kyawukanira n'okuba Omuganda. Omuganda tosobola kulya bwa Kabaka okuggyako ng'oli wa lulyo olulangira. Kyekibufuula nti bwansikirano. Bwansikirano ate si buli mutuba nti guvaamu Kabaka. Waliwo layini vaamu Kabaka. Okumanya okwo kwe mweyambisa nga mulambika ennyimba. Naye obuzibu bwe tulina kati nti abantu baddidde ekirungi ne bakifuula ekibi. Batya? Ne baddira ekibi ne bakifuula ekirungi. Era batya? Olwaleero oli ayinza okubeera nga mubi naye najja afuna ebizigo, oba muddugavu n'afuna ebizigo n'omusanga mweru, n'ennyindo n'agikyusa byonna esobole okusongola eti atuuka n'omutindo. Akati ekyali ekibi baakifuula ekirungi. Akati olwaleero ggwe bw'okuba endongo ne bw'oba oyimbye ebigambo ebinaawangaala nga tolina ssente, oluyimba olwo tebajja nduwulira. Kyogamba muzeeyi, ngenda kukuzaako Katonda emabega. Oli muyimbi si kyekyo? Ku mulembe gw'amayinja wafulumyayo ku nnyimba? Mu mwaka 1969 fulumya Mugenzi Ssebadduka, abayindi gwe baali bawadde okusobola okusunsula ennyimba. Era olwokuba nali mukwano gwe saasanga buzibu nantwala e Nairobi, nga wano tewali studio. Abayindi nga bamuwadde asunsula ennyimba. Era byaffe tibyalinga bino nti bw'oyiiya oluyimba ogenda bugenze mu studio ng'okwata. Era oluyimba tiwalujjanga eri mu studio n'otwala ku leediyo. Walingawo sensor board. Wabangawo sensor board. Egamba olwo terujja, oba genda olongooseemu. Olwo balongoosa lukyali mu kitabo oba bakwekangira mu studio nga ne beeditingira eyo ng'ebyakati? Luba lukyali mu kitabo.
oba olwokuba nti ffe twali twemanyidde okukuba endongo okwata gita olina omukubira. Omuntu ali eyo atulaba ayagala okumanya naddala omwana ayagala okuyimba tisinga aba akutta oluyimba lwe mu mutwe ate n'agenda obbatuukamu ne mugamba oluyimba luno si lutuufu wetaaga okweditinga mu mutwe muno mulimu akasenge mwayeditingira akwata atya bino ebipya bye mumuwadde okwawukana ku bikadde byabadde amanyi nga bw'akwata foni bw'ati ayimba bye mumuwadde naye nga ne byadde amanyi abiyina mu mutwe kikolebwa kiti ekyo. Nze nange nakikolako ku mwana omu omulenzi yajja n'aŋŋamba Saalongo njagala ompe ekkalagala gwe lwaki bakufuuwa ssente ku siteegi nange njagala ompe ekantu ako abasajja abakulu mulina eddagala konze byoyagala jangu nga mulagirira tuka wantu ng'akuba nga mulagirira ng'atuuka waka nga mugamba ng'agamba Saalongo menya akalagala genda ku dduuka oguleyo ekitabo n'ekkalaamu ng'agenda ng'agula nga muga nti olina oluyimba olupya lwokyayiiya kyaluno mbadde ndumaze oti olwo lwenjagala nga nzijayo gita nga mugamba yimba ng'ayimba Saalongo mbadde njagala ompa akalagala ako ŋŋende kunza nako nja kukakuwa naye sooka ogire ng'ayimba bwe yayimba nga muga nti tekeraawo kino bw'ogambira kino gamba bw'oti kiri kijjeewo teekawo kino nga mmaliriza nga mugamba eryo lyeddagala lyenkuwadde. N'ekikolo wakimuwa? N'ekikolo nakimuwa. Peni na kitabo? Namuwa akatimba saamuwa kyannyanja. Omuwa akatimba agenda avube? Agenda avube. Kuliko n'eddobo? Era bamufuuwa kati. Ssente? Bamufuuwa. Tulaba ayagala ayinza okumumanyako oba twekisize? Twekisize. Abamu olaba bakweka ne bataata baba babazaala. Wabula kyogereko si yanzaala kubanga alaba ye ate ali waggulu nnyo okusinga ye so nga omwana takula ku muzadde we. Omuntu waffe bwe twatulaba tulina omwami Deo Ssebuguzi omuyimbi ow'akadongokamu oba n'ebbandi wamuyimba muyimbi omwataganjula gita eno era nze olw'okuba nti saali wa bbandi kyekyademesa okuyimba ennyimba za muganda wange ono eri wamala kubanga ye yankwata mukono n'aŋŋamba bakuba bati endongo. Infact n'okumufaananamu mufaanagana. Ye yankwata bw'ati n'aŋŋamba bakola bati bakola bati naye obuzibu bwajjira bw'alaba Ssebadduka kadongokamu n'amuvaamu. Lwaki kyava ku ki amuveemu ng'amaze okulaba ate bagamba bw'ofuna kaabirako nga naawe omula ng'osimbula. Muganda wange oyo yali tayagala kukola kifaanana kya mulala. Era ayimanyi yali avumbula ekikye n'akiteekawo. Aba aliyo music asomye musomye ate oli atamusoma ajja akuba gita okufa obufi. Kati eri wamala bwe yagenda mu bbandi yekwata n'abakongo kati naye nali ninaku erippa ku Ssebadduka. Kitegeeza naawe mugenzi Ssebadduka yakusooka mu ndongo eno? Yansooka. Mu myaka ani yali asengamu? Mu myaka egyo yali ansinze emyaka 15. Naye nga nasooka okulaba Ssebadduka mu 62. 62 bajja ku kyalo ewaffe ne Gerard Mukasa yayimba n'eddira y'e Masaka. Bajja ku kyalo kwaliko bbaala nga batuula ku ntebe ne bakuba endongo eno ey'omu kinywero. Kaakati ne mwegomba nnyo ne bandagirira ewaabwe gye basangibwa. Olwo baali basangibwawo amaka gaabwe? Bukalasa. Bukalasa waffe mu Bukomansimbi Katigondo awo ng'evviira. Awo Gerard we yabeeranga naye ate nga Ssebadduka ye ng'ava eri Butenga kubeera kumpi naawo Kawoko aba atuuse naye awo twasisinkana ng'alinawo omukyala bamuyitanga Tereza ow'ebbina eddene gwe yayimbako. Kati we nabasanga nga buli lwa Sande nga nvuga akagaali ne ŋŋenda. Ssebadduka okwatagana naye nga tannaba na kujja Kampala nga mukyali mu kyalo.
yalinga ajja e Kampala nga ne Nairobi agenda. Olwo mwe bavubuka envuumuulo mu 62 nali n'emyaka 18. Kakati awo okuyimba mwasobola mutya okukugaziya nga mukujja kukuyimbira mu kinywero mutuko kubanga musaasaana Uganda yonna? Kakati era Ssebadduka mulala mugenzi kati naye bamwitanga Paulo Damulira, bakwataganako ne Dani Mugula, Bernard Nsubuga, Sega Mwenge, kati ne batondawo ekibiina kibayita batya? bakiyitanga Kadongokamu and Culture Company. Kyekyasookeyo ddala mu Kadongokamu? Kyasookerawo ddala nga kigatta abayimbi ba Uganda bonna kuba mwalimu Abakiga, Abanankole, Abasoga n'Abaganda. Olwo bano abaami bayita Nyago nabo baaliyo mu tribals zaabwe? Eyo saizi yaffe Ngeregimu yamu yoyo. Kakati olwo kakati olwokuba nali endongo bamaze ojjenjigiriza nga ndi e Masaka, kasita namanya nti bakoze ekibiina nange nenzija obeegatteko? Nenzija mbeegattako tukuba ekidongo kyaffe bulungi era Ssebattu okujja okuyimba nga mulaba nga muvubuka muto ne mukyala we ba Vincent Muwonge bazze mbalaba. Ono ayimba omuzadde wa Nsusso. Bavubuka nnyo. Ekintu kino mumulimpa ginene nnyo ku kino naddala ekya Kadongokamu. Naye no munnange omuntu asobola okutunuulira ennyumba nga nnungi n'aga omusajja azimba ennyumba naye talowooza ku ttaffaali lyasooka mu musingi kubanga singa teryali eryo ennyumba teyali baddewo. Naye kati waliwo abatatulowooza ko nga abatatulowooza. Oli nakutunulira nagati ate oyo mugaso ki? Ate agamba ki? Naye nga twakuuma ekintu kino we mukisanze